mususu okusooka nammwe mulimba bannange olunaku lwadde lwakusanyuka naye abasinga bakabiddemu maziga munana omuletera ebimuli nga tusoose kumugamba naye obusinga nze bwedda ku social media nga bakaaba eri akaaba teyafunye kiringa baserebu bwe bakola amawulire amabi gwe n'ogamba nti bannange baserebu bakola amawulire bannaye amabi naye ng'abantu ba bulijjo bwe basinga okukola amawulire amabi lwakuba bo tebamanyikiddwa kati omuntu amanyikiddwa ayanguwa nnyo amawulire okudduka ne gamanyika naye surprise yandibadde nga nnungi surprise abantu nga zibasudde eddalu ebimuli bali mu bisamba eri nyina abasajja bange tugeze nga bana ovuddeyo olese kamera oyagala kunza bannange mwasuze mutya enkuba ekeera kutonya kati gwe gimanye saa 11 enkuba eba etandika okutonya omwezi guno ogwokubiri mugende musige mukole mulime eggulu yabadde valentine wagimaliddeko nabadde ku dasbalina ebulenga era bw'olaba njogera nzimeera twakavaayo mwasuze mu masanyu twasuze tukola bayimbi bazzaawo spice edikenzo vairotaba ex bafuna ssente n'abalala banene bajjulaawo ku kifo ekyo naye ekyasinze okunsanyusa byonna olunaku lw'eggulo olwaddemu okusiiga evvu ne valentine y'omukulu omusuubuzi mu ndeeba owa ffene asala ffene ne basazi ba ffene banne bwe beekozeemu omulimu gwa valentine wallahi abantu bomu kifo ky'ebimuli badde bagaba ffene nange ensi eno bagamba life is what you make it gwe kyosalawo okufuula obulamu bwo kiikyo kati beesalidde ffene wabwe ne bamusalanga keeki bannange onekyambala ate ye nga yakisusiza nnyo twalina omusajja waffe bambi yafa owe Masaka yali valentine gutwakubanga sira gye bamuyitangani omwami oyo mujjukiridde wano n'afa kati ono ndowooza ye yamusikidde mu bintu ebyo omanye omuntu watoli mugagga nnyo naye okola ebintu by'ekigagga ffene yakoze kya keeki okitegedde tugiyita keeki si keeki kaffene ako kalabika okumala kwako ngulu tekalabika bulungi omuyembe okunyirira ku ngulu kabiddiba kalungi mukyuzi kaffene ako nange katulabe omukolo ogwo munange waliwo embaga ya boda gaali abavuzi ba boda omwami yakimazeeko bagenda ne bakola embaga ku seegu ya stage ebulenga bannaye abasajja beetala n'obugaali nga bakoba eŋŋombe Amina bannange hajati assalamu alaikum bannange jagala okufemba kamba n'emitwalo abiri era njagala okukwasa omwami n'omukyala bano bakwata ebintu okubategeeza nti kuliko n'emmeeza egenda kujja era liseti yeeyo omukwano bino byonna tubikola olw'okubanga bannange tubaagaliza eggombolola ly'erubaga likulemberwa meya mbeera ze zaate mawula ate ng'amyukibwa depute meya fukeremu ate mubimanyi mubaddemu entalo naye kati entalo zakoze eki omuntu omukozi bino byakola ki basuubula ono omwami musuubuzi wa ffene
ate nga n'omukyala era yamusangaawo mu ffene. Kale olaba nti beesisinkana ku mulimu byalinga eby'olusaagiriro, naye olwaleero batandise okufuna ebirabo eby'enjawulo. Bwe bagenda mu Uganda wano be basinga okubanga be babadde bannalulungi. Twabirabanga mu Bukedde nti be basinze nga situmanyi ngeri ki gye bakikolamu. Okwebaza abagole baffe Magala olwaleero ne mukyala we nti ekinsitudde omutima gwange okulaba nga ndeeta ebirabo ng'entebe zo muzirabye. Nyongera okusiima abagole abo nti babaddewo n'omwaka guli bakikola, naye ate ku mwaka guno ndowooza olabye yonna yonna gye tuyise y'omu ku abo abasinze. Era waliwo woteeri ennene gaggadde eyatuwadde ekifo mwagenda okusula ne munne, nefe ng'eggombolola deputy mayor ndi musiimu kubanga bw'olaba abantu bo mu kitundu nga batebenkedde. Suula ffene nampa ate era nga mwannyinaze. Mpulira essanyu lingi nnyo lyansusso nnyo kuba kyakoze kya matendo nnyo. Kizzaamu amaanyi n'abawala abali eyo n'abaami abali eyo bannange bakolenga mwannyinaze bwakoze. Kintu kyakoze kya ttendo nnyo. Kizzaamu omuntu amaanyi ne bw'obeera nga obadde weezinze bw'oti oddamu amaanyi. Bawa abaana abato amaanyi ag'obufumbo oddamu okwagala obufumbo. Abantu abanyooma emirimu ng'ogwa ffene ddala alimu ssente kubanga bw'otunula muganda wange oyo wano Uganda Magala ludde naye ebbanga ddene ng'era mu bintu bino ebyokujaguza Valentine nkiwa buli kimu nze akibeeramu era nkiwa nze chairman wa Valentine mu Uganda akyasinze bate naputulanabayo mulala atuvuganya kati kimpadde nange essuubi Magala kyakola buli mwaka bwaki nange omwaka ogujja ngenda kitandika. Naye nga ng'ebadde ng'eringa embaga. Baagattibwa nti abamugole omugole oba mumala myaka emeka oba bw'ozaala eyabadde anniversary kagamba bwe bityo naye nga bazikuliza mu Valentine. Omwami oli mujjulidde yafa gwe badde njogerako gwe twali twakazaako Valentine Cerebu ow'e Masaka bamuyita Kirunda nti ndaba no New Vision we yawandiika yafa 2008 erinnya ate liddukidde ludda. Yali abeera Mukoko Bukulula sub-county Masaka Deus Kirunda ne mukyala we n'afa oluvannyuma oli yafiira mu accident ne mukyala we n'afa ndowooza kyobola bambaga nti nga njukira nga yafa juzi kuba naye mukyala we yafa juzi. Batuwadde omukisa nti kati Valentine Day naffe father yazze n'atusabira protection group misa ne batusiiga evu olinawo Dennis ku nsonga ezo kagamba kyabadde kijjo Catholic community ekulira mwami Sempowa asemba ku ddyo Don Wanyama CEO kukuba kugaba birabo mukama waffe Yesu Kristo nomugati ne vini doni gwakutte otegereti mubitiibwe. Kati nze nsaba kubuuzaamu kumanya ebirabo bino bafaza be bagenda nabyo oba tubirirawo wennyini. Sise kutumidde ekibuuzo ekyo katikuddemu nga tuvuddewa omulabi olwo naziya nowa oyo nomugole ayina ne kabbebi naye bannange owedde omanyi Justina ayiti awuleriya organization nnungi nnyo eyo olwawo bisanga mu bantu nga bakolera wamu olaba bakaddeko okusembera twetaaga twongera okwekolamu omulimu tube bangi abasembera ku mmeeza entukuvu bwekatuuka batonotono abasembera nange sisembera hawadi nange okiraba kyabadde kijjubi nnyo emikisa gye twayoddeawo mukambwe bukambwe byebyo tulageko ku mmisa endala wezabadde ne Lubaga wabaddeyo ate awo tugende mu bivulu ebyabaddeyo awo Lubaga Cathedral Ssaabasumba yababuuliridde awo nga basembera kaakati okubajjukizaamu Valentine omutuukirivu oyo omujulizi yattibwa mwaka gwa 2000 eyo gye myaka nga 1887 Sekabaka wa Kalaudio Sekabaka Kalaudio owa bakabaka b'Abaroma yamutta kati awo ngate nabagamba juzi yali alemeddeko okugatta abavubuka ng'ate bagamba nti teri bya ddiini
nyina aga njabagatta babere mufumbo obutukuvu okusinga kakubye eddirisa kale katugendeko nosambifu bya Valentine soket ne cyabadde bulenga bangambe ina biwasize evvu nasiize nange naye tubaleke omanyi mu Bukatoliki waliwo abasakalamenti agakkiriza okusobola okuba kusigibwa kw'abalwadde omuntu yenna singa abaafa omusabira essaala n'okusiiga evvu bw'oba olina sebo father bweyaludde agenda yalindekedde obeekobo abatazze kimuli kyabukedde Judith nensiiga ono Bridget ne basiiga wonnaawo mu magezi era mu magezi ddala nange nenga saabira mwawo kubafana katugendeke bulengadde balina kugoba gwe nange byebyo nasiize tuno Thank you, Mama. Oba collaborator. Hey. Uya. Oyagala mulize moleta. Katishogere baby. Watama kubana soni nawe. Ekitiko wanywa abachala banywa ekitiko akalulu kanywa. Tugamba omukwana kulumanga katali tali. Thank you so ekifulo kyatambudde bulungi mugaali mumanyire eriyo disk mugaali ya Kenzo kati eriyo disk akuma mugaali muli akuma kati Kenzo era for that matter ya graduating okuva ku gaali kati train atamanyi gaali baba twayitenga bakuumi pikerere kyekituufu kati anti bapikerere babeera omwo bawolole nga bakuumi ne manager atayinza okubeera omwo kwegamba bakola guno naguli atabaddewo Martin Beta manager wa Kenzo Fab nkutumidde nabo bali management ya Kenzo asebye Kenzo yasose abadde Spice Dana wali abadde Violeta ayimbye ba X bafuna sente negwe alali bafuna sente nzijukidde Daniela anyirira mukazi wa Chameleone ku Valentine yatadde ekifaananyi kyawe n'asirika nalumya kati soka tuve mu kivulo kyabadde ku Kingdom Kampala nkulage Daniela
alinga keeki Kamiliyoni agambawo kyawo mukazi we era amwagala tugende mu kivulu Zengenda kuyambako muyimbira kana akayimba siri kuja kumailuva yatevakoze emisango ze siri kuja yumailuva ngebera bobaliwe bakikatindagirira kwano jubira osangana kusala kinkera obali kankutwalekeyo matujubira nkulabi kombera chaliwo kukiro. I love you so much. May God bless you. Chatuka ku bafana bannange ziza bafana atugambe yalema okumanya nti Roger manager wakabi wano waliwo ba manager balina magic mu ngalo zaabwe Jeff Chiwa Roger Lubega kati bwe bakwatako kkirizaga ofuuka wakabi kati bafana yafuuka wamaanyi nnyo n'agamba Roger twenkana ate mbutufu ate John Black nedda kati oyonze ndowooza ajja ne style eri yabwabwabwa kati nalema okyusaamu akayalayala nasigala awo nagenda kuba yalina okyusaamu like nga Abdulmulas bwe yajjayo era ajja mu kadongo kamu n'akyusaamu n'akuloba tumuyite kadongo kamu popu kadongo kamu omulongooseemu n'afuuka amaanyi naye n'ekyokubiri nti John Black ono alina omukyala amusinga ku myaka ndowooza kyekituufu bwe tuba tukiyita kati nti n'amuteeramu kasente kati n'alegeza
abakasente kasuka omungi nekamuyabuze ndimu Dana nalubega banaye banje ababuzebuze Dana yagenda ttake byokuyimba nabyeso wakwate ni bwe yatuuka ettake omuntu yampa esitole ettake mbu ate yamutwala yalina bawo mu Nigeria kati omu Nigeria ate nga bw'obamanyi neyekyusiza mu kitinga embazzi kati ate naye oba mubitegedde saagala kwogera bingi naye biri bwe bityo ate bwe njogedde ku Nigeria nenzijukira bayirawe nadde njogera ne Jobs Joseph promoter we London kakati n'agamba bo nga bo balina ennaku nnyingi nti Abanigeria batusalako wano naye ate Abanigeria babasalako e Bulaaya nti tewali muyimbi Munnayuganda ng'oggyeko Bebe Cool yakuba ekivulo ekinene ku Hyde Park e London omwaka oba gwali mwaka ki nga ku birthday ya Nelson Mandela naye era tekyali kya Bebe Cool pase ti Bebe Cool wabula abayimbi abalala baali bangi ye yalimu ngera muyimbi waffe Munnayuganda ndooza yakyasize kati Joseph ono agamba Abanigeria abo bakuba O2 ne bakuba Wembley kakati kwegamba abuuza ffe tulikola tutya nakola wendowooza ye abayimbi balowooza teri namugambye Kamili asobola okukubalaga ti no way bane kwogera kuno nakuli nzijukidde omuwala Rena Nalumansi yaddawa wa Dream Girls ajali abana banje abasirise nno alina omwami ono yali omwogezi wa Uma omusajja naye nga yali naye muyimbi katulabe Jobs we nadda njamujjukira omwami oyo katulabe Joseph byagamba plan gye bategese at least naffe tube b'amaanyi Nigeria tukubeko nga London tukubeko nga bali ne wano wenyini abasajja tubakaleko counter attack naye tufa abasajja ba Nigeria bakola ranking y'abayimbi mu Africa nga munaana ba Nigeria ekirungi nati bo beefubako music ne bamuletanga mulungi nene economy yaabwe nene mokusinga yaffe banna ne population yaabwe nene okuweza population ya Nigeria eri na milioni 2 ogatta eza Uganda noze milioni 5 katusoke tulabe Jobs abanyaga baddiremu Joseph Kigondo omwana w'eri Emityana naye manyiddwa nnyo nga Jobs Link tulaba abasama bajja December n'omusama jja January baffe butaba mwangu era byenkolerako wano nyowe emirimu neera n'okuwummula ne kawinta kabadde kasuseemuko wali katono watugamba nti wava mu ndongo by December last year ino okuba ogiwummudde bagamba mpumudde naye nsobola okudda singa Bobi Wine ava ku baani gy'aliko oba muzimu gwa ndongo manyi naye ndongo ebaamu ng'omuzimu wano bajja kulanama yatugambye nti bapromota balogo ne bajjombo ng'asiiba ku nsaasi nakimanya nti singa embeera ebaawo ng'omukulu agadde okupafomingira ku bantu be UK nze nnyina okudda n'okuba nti omulimu ogwo nali ngutandiseeku before nga tanafuna baani mu UK eddogo liritya mu bapromota eddogo liri mu Uganda tusobola balogana enkuba obutatonye waffe teri ddogo otunulira wa Uganda mu international scene mu bivvulo oba abayimbi okuba ab'amaanyi kiri kiki eyo ye Abanigeria namwe babatwala nga wano bwe batwala bawambye nnyo era kiyinza okuba ekizibu okuba nti Abannayuganda bagenda kubasanga naye nga kiri ku Bannayuganda okutandika okukyusa mu nnyimba ze bayiiya bagezeko nnyo okuyiiya ennyimba ezigenda okusuka eggwanga balekerawo okuyiiya ennyo ennyimba nga ziva Kampala nakudda mu Mityana Masaka Abanigeria eyo be bakuba Wembley be bakuba zi O2 Wembley okujjako kyenzijukira baŋŋamba nti Bebe Cool yayimbako mu UK Hyde Park ndowooza yali agenze ku pate ya Mandela Abannayuganda tebanafuna bulungi sente zimala kubanga bolaba kati nga bawezikid beteddemu sente nyingi ne bakola zikolabo n'abazungu ekyabayambye okutuuka ku ekyo kibali muyimbi kigwe mulaba gwe mugamba nti kati ono ayinza otukubirako ku Wembley ku O2 ebungereza naffe batutye Bobi Wine asobola okuba bulungi O2 asobola okuba Wembley ku maanyi g'ayina ate Kamili not for now naye nga kyangu nnyo singa bakubyakyusa kisoboka naye si kati banange nensi ogiraba kati obwedde musana gwaka tutuyana kati ate nkuba entandise muganda wange kyogaye singa bungereza Uganda nungi nnyo yakobye ka photoshoot nga yenna Jude ready n'ogamba batuli ku kiki abaana abasajja tulinako wagambye okuba ekifaananyi kya Daniela kaakati omwana ono Daniela mulabe ye mukyala Jose Chameleone naye mama nga yakannyo n'okusinga wali twamubasuubiza era yoyo embooko ali Minnesota mu United States baza alina abaana bameka alina abaana si bataanoloza Abba
oyo ne wabegaana talina buzibu banako bataano wayi bwaludde omulaba oyo ne wabegaana talina buzibu katugendako ewa father Kyobe Kibi ayina kyatuyitiramu Deogracius Kateregga twongera waliwe twakomye naye nga waliwo omwana ono 1 year happy birthday Semakula owe Maganjo tata we Mr. and Mrs. Muchibiri Chadikawempe Maganjo yagikwagaliza bye for now tukomawo kusiibula nga tukoze eki Musa amaze Bukedde TV1 program ekyenkya nze Musa Semwanga tukyali ne Father Kibi omulimu gwakoledde wano ndaba gwa maanyi ayinza obba muganda wange yagusangawo naye ate ayongeddeko ettaffaali ery'amaanyi ogenda gulabaawo era kantandikirawo Father okwebaza omulimu gw'okoze emabega kale naye sinze abakristu nze ndi mukulembeze obukulembeze okulembera bantu ne bakuvaako emabega omukulembeze muzo tugamba omukulembeze wano badde ng'oli visionary nga olira vision ng'olengerera wala omukulembeze olina okulengera abantu gye batalengera n'obatuusaayo nga ggwe ofuna akadde weka n'otuula n'oluwooleza banno n'obawa ekirowoozo oba kigula ne mukola wamu gwe mulimu ogwolabaawo nkola n'abakristu baffe balungi nnyo beewaddeyo ne bakola nagenda okujja wano buli omu ng'akyagala ne tumenya kereziya titwamenya bumenya twagiyoola nawo ntandika buto tuli mu kuzimba ennyumba y'omukama era bannange mwenna abasobola bw'oyitanga empijo kyamaako wano n'oleka akasente konna kw'oba olese kuba muno tugukola mu bwerufu naye era nze ntambulira ku mulamwa kigasa ky'okubeera ku nsi emyaka 10 naye nga tolina kantu kwe bakujjukirira bayibuli egamba owalanga okubeera mu nsi ng'olinga tabangamu n'obeera ku kyalo ng'olinga mbega waako wera okubeerawo ng'olina byokola ebiraga nti kwoli kale nange mu kitundu kino I'm trying to affirm my presence here ngezaawo kulaga abantu nti bwendi alina ekirala nsitudde fulaga z'abantu babiri fulaga ez'ewaffe gye banzaala ne bazadde bange nsitudde fulaga yaabwe okulaba nti sibaswaza ate fulaga ey'okubiri ye fulaga ya kitaffe ky'abasumba eyangaba wano yansindika wano nkute fulaga ye nti yanteekamu obwesigwa enzije wano mbeere omukulembeze w'abakristu mbeere bwana mukulu so obeera ozze okuyamba abakristu okukyusa ku kifo abantu ntera bagamba ne mwenna abali mu ofiisi za gavumenti naki nga okujja wagenda mu ofiisi oyonoonyenyonoone ekyebbeeyi ekyokozeemu oyagaddemu bawala b'abandi otaataganyiza amaka g'abanno ekyebbeeyi ekyokozeemu obbyemu bubbi naye nga tolina kipya kyogasseeko obukulembeze si bwebwo abakulembeze bonna nga tolina kyokoze mu luzungu tuguyita generational failure so omulimu tugukoze naye abantu bagamba buli kaseera tebwenyoomanga munda muggwe mulimu buli magic gwetaaga mulimu buli ddogo buli maanyi na buli busobozi kiwetaaga kwe kutandika abantu bagamba tandikira wooli oyambise kyolina kola kyosobola endowooza yeekujjako obwongo oba brain mu Latin tumuyita kaput capital wo bwe bwongo omutwe saizi y'omutwe si kyekikulu naye ekibirimu oli yagamba bw'oyasamya akamwa ensi emanya kyoli ensi ogibuulira kyoli so kye tukoze wano ne tukola omulimo ate tutandika butandisi bye mulabawo byonna twakabizimbira omwaka gumu n'ekitundu bintu bibiri ebituyambye transparency yemu kuzo empaji ezituyambye transparency n'ekira capacity building abantu bagamba nti musobola bantu bangi abekubako enjawulo bali mu offices n'emirimu afuna emitwalo 2 naye senga agenda eka n'alunda buli obuntu bw'ennunda oba n'agenda n'atandika okulima emmwanyi nti myaka 3 abeera afuna omusaala ogwandibadde gumuweebwa bantu bangi batiitiiza ate ng'oli yagamba fear is false evidence appearing real. So for us, we don't allow fear to withhold us. We didn't allow fear to push us back. Twevaamu ne tumanya kino tukisobola. Buli w'osalawo nti kino ekintu kisobola naye kikusobokera. Buli w'otambula okumpi n'ekintu naye kikusemberera. Abantu bagamba mu luzungu buli kyonoonya nakyo kikunoonya. Whatever you are searching for is also searching for you. Twatandika ne miliyoni 65. Yes, naye mwaka gumu n'ekitundu obuwumbi bubiri buli awo nga kukamu kitundu ku bubiri buli awo tubutaddewo bantu batuwa naye obwerufu obuggule obutalya ssente z'abakristu n'okubeera nga tuli batangaavu mu bintu byaffe kituyambe nnyo okuzimba mwenna kinyagala obbasaba mwenna mubeeranga beerufu amaka gamwe gajja kkula mubeeranga beerufu
ofisi ejja kukula mubeeranga beerufu eggwanga lijja kgenda mu maaso. Okay, Father. Wali nasoma ninawe nasoma mu Observer 2018 wali pursuing a master's degree mu journalism and communication. Nze na graduating adda sebo. Masters wajifu. Najiwa na graduating adda mu 2021 gumu na graduating adda era ndi among the professional journalists here in the country. Yes, ne by then nali nkulira ekitongole ky'amawulire ky'essaza so nensoma nekinyambako naye era kyanyambako okwongera okuyiga okwogera obulungi kubanga kati bwe nkwata akazindaalo nako kampuliramu oba neebase oba nnyweddemu okokutwenga omanyi tunywamu fe abakatoliki kesambiranga nga kutte nsobola okwogera nako nenkwogeza tunywamukko munnange mwe Allah yabibataasa ne Yesu n'abitaasa abamu fe tunywamu tugendera ku sayansi nti bwonywamu akatono obwongo butereera munnange waliwo omusajja waliwo omuvubuka yali mulokole n'agenda e Germany yagenda mu budde bwa winter nga n'agenda okuba ekyeyo yatuuka empewo nga nnyingi tiyaze nabyebikka ne bamuwamba akako ne bagamba mwanange wano ekisobola okugjamu empewo eyo ka whisky n'agamba kyokka naye nebaneneddaneneze ndi mulokole ne bagamba nti awogenza okufa agamba kamaleka kanywa sina kyakkola nga nkoye kubanga amaanyi kyalina naye era myaka mitono nnyo myaka mininga giijo ebiri esatu ngenda kubanga nkoona emyaka 4 kati nkyalimu awo kiba kitegeeza kati amaanyi bw'okula nga ge nalina walinga nakabuiro dendi ku myaka 27 ate ogenda kula amaanyi siga olina kati bw'ogenda okula gy'okoma okukula mu bwengula bw'omwaka n'ogenda nga okendeezaako so bwe naakula nga nfuna ebisale byange eby'eddembe. Omwezi guno zaali nnaku z'omwezi nga lumu Moses Radio yaweza emyaka 6 bukyagava mu bulamu bw'ensi eno. Moses Radio gwomu ku baakola speech abantu ab'enjawulo bwe baavaayo ne bagisiima. Pastor Bugembe yakoonamu owookitiibwa waliwo omwami bamuyita Lwabogo yakoonamu n'agamba muno musajja what a wonderful speech. What do you remember about that day? I remember about that day nti nze nagenda okuva katuuti nga simanyi nti ebweru nkozeyo impact kubanga era ebyo nali njigiriza bulijjo naye kinajjukira nti obudde bwonna Katonda asobola okuwa boom ng'obadde ku 0 n'ogenda ku 10 oyinza okubanga obadde omanyikiddwa bewammwe bokka mu lunaku lumu n'ofuuka fame n'ofuuka celebrity nikugamba kyangu nnyo so abantu bonna temulina kugwa mu ssuubi kubanga bwe navaayo omwaka ogwo nafunanga simu 10 nga mu 5 buli lunaku omwaka ogwo okiraba kati omuntu yenna tolina kuggwamu nnyo essuubi mu nsi obudde bwonna Mukama asobola okukozesa naye era n'ekirala namanya nti abantu bangi batambulira mu butamanya abantu bangi bayonta ba kigambo naye ate ekyennaku tebajja mu makyaki na makereziya na masinzizo tebalinnyayo naye nga abantu bangi bayonta n'ekirala abakulu b'eddiini tebirina kutitirira bantu yogera ekikuli ku mutima Katonda ayagala ogenda oyogere okyuse emitima gy'abantu namwe ati mutunyigira nga tubayigiriza ng'ojira okungazukira akatebe kuba benjogera bikkoona ayiga buyizi bonaaba toyize ogenda kukona omuntu obeera nga toyize oyononeka bwononese waliwo omuntu watuuka mu myaka ng'emyaka gy'olimu gyakuswala buswazi nga byokola tubyewuunya bwewuunya nga gwewekka atabyewuunya tuba tukulengera abantu abamu abaali baposition ab'amaanyi naye ng'ebintu byayogera tebikwatagana naye ngedda yalina amagezi naye kati ng'alinga eyafa kati waliwo ensi emu mabegeko eyo waliwo omuntu yali mututumufu mu ggwanga nga mukubi wa njiri yagenda n'afuna kati yalaga nti bamukuba b'amasasi bwetutu bwe bityo kakati nga waliwo abantu bavangayo nnyo ne bawagira ekintu ekyo naye kati nga oga nti ekintu ekyo akabenje ako ensi tiyakategeera alina ebiwundu ati kakati ugamba nze ngamba kaali ka mu nsi ndala mwanange naye gamba akabenje nti akabenje ako n'amasasi ago ensi tiyagategeera n'ebiwundu ebyo ensi tiyabitegeera kati nga muntu bw'ovaayo n'odifendinga ekintu ekyo tategeera ensi ekwewuunya bwewuunya so abantu bonna munna njala kubasaba abakulu bw'obanga oli mukulu wa ddiini totyanga kwogera kituufu
bw'obanga olina position of influence tolina kwogera kituufu oli yagamba it takes time to get a voice, but when you get a voice, use your voice to change the lives of other people. So Father, what influences the word you say ngoli kuchituti? Is it the Holy Spirit? Is it the knowledge wajja mu masomero? Nze kyeneebaza nnyo Katonda nti Ssaabasumba yamba obusaseredooti. Obusaseredooti kyekyebbeeyi kyokka kye nnina. Ebisigadde byonna so ekiri emabega w'okuyigiriza kwange bufaaza. Saali bwenti nga sinaakufuuka faaza. Kyonna kyendi kyandibanga Katonda akiteeka ku bwafaaza bwe nafuna. Naye buli muntu yenna Mukama akuyita bubwo n'akuwa message ey'enjawulo. Tulina ebikula bya njawulo. I must have a cocktail of the Bible and also the secular life. Then ebyo cocktail eyo gye nyina okuwa ensi okulaba nti bayamba. So n'ekirala saagala nnyo mbeera mbi. Njagala nnyo abantu bakyuke, abantu beyongere, abantu bagagawale, omuntu afune kyakola, omuntu awangaale ku nsi. Agenda okuva ku nsi nga byakoze by'amaanyi. Thank you very much. Father Chibi, musajja mwogezi mulungi nnyo. Father, ekira kyenjagala okumanya, have you ever been there n'ogamba nti someone eno gye mpadde eyinza okunjokya, eyinza okundeetera obuzibu, no regretting? Ebyo normally ffe aboogezi tubijjukira tuvuddeyo katuuti. Twejjusa luvannyuma n'ogamba awo nayiseewo. Naye akati iffe tetulina kubeera partisan. But father tulina kubeera in the partisan politics. Tulina kulaga side nti nze ndi wa Nuupu oba ndi wa DP oba ekibiina kyonna ekirala. Kati kugamba tetulina nnyo kulaga nti oba kiki. Wano mu Uganda ekintu ekisinga okubeera scaring is partisan politics ne opposition, because here opposition is dangerous. N'abakulembeze abatufuga n'abakubadde batufuze bubi. Tebasobola okukikkiriza nti atufuze bubi, tebasobola kukikkiriza nti wano wakyamye, tebayinza kukikkiriza nti wano weetaawo okukyusibwa. Omuntu yenna bw'avaayo n'oyogera, waliwo abantu bangi ng'okubeerawo kwabwe balya ku gavumenti nga singa teriiwo tebalina mirimu. Kati abo bayamba ne balwanirira gavumenti okusigala mu ntebe n'obeera nga obulamu bw'obuteeka mu matigga. Naye obanga togenze mu lane ya politics, bino ebintu by'ensi abantu bambi. Abantu babitwala n'omutima gumu kasaba kutegeera nti oyo father yegeeza bw'ati. Naye mpozi waliwo ate bwenjigiriza nendaba nti nga father ekyo sandi kyogedde nga kiringanga ekiritusekula nga kiringanga ekigenzeeko mu buseegu nga kiringa ba father tetumanyidde nnyo kwogera ebigambo gamba ebyo ebimu ebyensi ennyo gamba tulina kubanga ffe tubawo ekyokulabirako. Faza omukulu w'eddiini twandibadde nga sitwogera speed nnyo tetuleekaana nnyo tetukola ki ogamba neegana amakanisa agaze gatubuzabuzizza wa Mukama sigenda kuleekaanirawo buleekaanizi gw'omwana wajja okusaba ekitabo aleekaanira mu maaso go akalubu akaggwa nafuna ebintu bingi nnyo ebyagenda besigenda babuulira wano naye byali bingi nnyo ebyakalulu. Abantu bangi bali mu fear, babeera fear. So ekintu kyonna ekikanga politics za wano abantu bonna bavaayo benne babeeranga nga bakutiisatiisa n'ebirala ebyo byaliwo okiraba era nembeewuunya byaliwo. Then ne waffe abantu olumu batukubira ne batugamba nti kale kati awayiseewo ebigambo ebyo olina gamba nti father mujja kututta. Ekigambo byoyigiriza bitukoona nnyo bitufumita nnyo kendeezaako faaza. Ebigambo byoyigiriza oba olina gamba nti ate wasuseewo wagenze nga faaza ye tuwandikyogedde. But those happen. Naye nga n'obagamba nti buli muntu waliwo abantu abankubira olina gamba nti ate mbigambo oteekamu ku Bayibuli ne mugamba nze kyesikoze gwe kyoba okola sigenda kukola byonna. Nange kyensobodde tandikira awo lwaki benna obinsindikira nze Yezu w'ensi naye kankoleko kyenkoze. Nze ntya omuntu omu ekitiibwa Mukama wange kitaffe Ssaabasumba ne ttiimu y'abatutwala mu ssaza muno, bwana mukulu wange, abantu bensaanye okuwa ekitiibwa, bazadde bange abanzaala abo n'abantu abawa ekitiibwa bempa ekitiibwa. Omuntu yenna nga tewewa kitiibwa nsobola kikuwa ng'ondaba naye bw'ovaawo nkwogerako ng'atakirina ng'ongeyanga atakirina.
kino ekiramba nkikubanga lip service bw'obeera nga tewewadde kitiibwa engeri gy'okolamu ebintu ng'eri awo tetugitegeera tosobola. Waliwo omu yayogerawo ku kibiina ekimu ekyobukulembeze n'agamba olina kanula maaso ga muntu okulaba ekibiina kye kikoze nti ekibiina kya bukulembeze kino bye kikoze olina kanula muntu maaso newakanula bweti n'ogamba ogiraba biibyo byekoze olina kanula bukano nti olinamu kanula maaso biibyo biraba mangu ganga biraba bulabi kati abantu bonna then okusinza n'abantu beboogera abantu byeboogera bwe nkulengera nga odifending ebitategeerekeka bwe nkulengera nga wagira ebintu ebitegeera nkwewuunya bwewuunya nenkuleka abamu bagambako then waliwo n'abamu abanziramu obulala waliwo oli gwe nagamba nowabula musajja munange owuunya akamwa naŋŋamba faaza oli musajja mubi nkunyiigidde nemwayo omutwalo n'agugaana namuwa omutwalo agenda gula ekologeeti n'agugaana n'aguza okumanya yanyiga ate nga yali agwetaaga nenkwata omutwalo nekutenga mu nsawo nengutwala yaŋŋamba oli musajja mubi nnyo kakati olumula ntubogera ebigambo bambi nebiyitirira nga kinenemu father oli mulala wamuwa omutwalo n'agaana n'agamba tuli musajja mubi nnyo faza oli musajja mubi nnyo naye nali mugande owunya akamwa musajja munnange kati ebigambo byebisembayo ate ebigambo byange ebisembayo kakati bannange nze nja okwebaza Bukedde okujjako eno ewaffe naye nga nyongera okubasaba buli muntu yenna nga mukyalina amaanyi mukole bantu bangi mwebuzabuliza mu bannammwe nogenda oyambala essuuti ng'eringa ekutuuka naye nga mu byago ntolina kuzambala nga nibadde oyambala t-shirt nampale nyimpimpi tume muno towera abantu bangi mulimu kwebuzabuza abamu mulina ebirevu kungu naye obwongo bulinga obuliko omuttunta ng'emyaka gy'olina ne byonna tebikwatagana twagala okubakubiriza mwenna abeebaka mu nsi nga mulinga abakompitinga n'abaafa twagala obbalabula mugende mukole ng'oli mukulya nga n'emmere gy'olya tolina kyogikataddeko bayibuli etugamba nti ataako n'okulya taalyenga mwenna abatalina kantu njabalabalabula mwe mugenda okutuloga wano kyokubiri mwe mugenda okugenda ku mikolo gy'abannammwe abaakola oli omukyere gw'omanga olinga agayo emisumaali abavubuka mwenna abato oba musome ate onaaba osoma ate olimu byabasajja oba otubuzabuza oba ovaayo langirira nti nze mbivuddeko nze Poleti Nicolo nvuddeyo eri njagala kufumbirwa tumaye muno kyekyo niwe boogemu naye Poleti Nicolo nze ngenze kusomera ogenda ogira ki ng'ogenda osoma bene waliwo n'abaana baffe abawala tubalengera mukunamira ensi mwambala bute ate nga ffiga za musiza ez'omulembe nnyo n'olengera omwana enna atangaala tulinga minyolo naye tukutuna twangirigiri otubiina tona tutangaala naffe bafaatha ne mutulabisa emitwe tulina kulaba twagala bantu baanaye abavubuka mbone mwekuleku mubeere n'obuvunanyizibwa be a youth of substance namwe abantu abakulu bannange mukole oba mukola amiina mukole oba mukola oba wasawasa dana tufuneyo netteeka eddala abantu mwenna abali myaka gy'okubanga wasanga toyina mukazi mwandibadde mwambala t-shirt nga tikuli bitogi abatalina bakazi nabaana twandibadde nga mwambala t-shirt zitaliko bitogi posanga omuntu ate kati mwenna abakonye nga 40 years nga tolina fast born oyinakire okufa pressure oba heart attack kubanga fast born wanawereza bwanatukira mu senior 6 ku myaka 2 ojja kubanga olina emyaka 6 oluba n'abaddako so mbasaba buli muntu yenna obala emyaka gyo mweyambe musobole okufuna nga mufune kemufuna mu nsi gurupu zotasobola ziveemu amabaala gonyweramu gaveemu musobole okuba n'omulamwa oba olina omukyala mulabirire oba olina omwami kuuma amaka musobole okugenda mu maaso nze nga father mbaagaliza birungi byerere mu nsi mbaagaliza n'okukola mbaagaliza buli muntu yenna okumanya nti bwe tugenda tukula tukoowa ebintu bibiri ebyogerera omuntu omukadde abaana bo basente bw'obanga tolina ekimu ku byoba byombi okaddiwa bubi waliwo omukadde yaffe eno ewaffe twagenda omusanga emmesi akali obugere bubiri zirumba kakusatu
nyabasa buli muntu yenna akole oli yagala n'agamba enfa ennungi banadde ofiira mu mikono gya ŋŋanda zo nsaba mukama katonda abakuume eyeewuunya byenjogedde naawe nkwewuunya nsaba mukama akukuume tusobole okubeera mu nsi nga tuli balamu ate mukama alumu atuwa empeera kambasabire ku mukisa nga sinaba kuva wano mu linnya lya paatiri ne lya mwana ne lya mwoyo omutuukirivu mukama katonda ayinza byonna njagala okwebaza akadde kano kenfunye buli muntu abadde atulaba mbasabira omukisa guno gubayambe okubeera mu nsi nga mutuukiriza ekyo mukama kyabaagala okukola mwena mbasabira enteekateeka zammwe zitambule tuli mwezi gwa kubiri mukama katonda twagala okusaba amaanyi go n'enneema zo zituwanirire buli muntu ayongere okukola ebyafaayo omwaka 2024 gubeere mulungi gye tuli gubeere gwa kugenda mu maaso n'okuweereza bano abazze ne banzijako message eno mukama bonna abanaagiraba ayongere okubayamba bagifune positively ate nabano mukama abazze batuweera omukisa olw'okwewaayo ku lwa kampani yaabwe okujja wano nga bagenda okuddayo batambule bulungi na buli muntu atulayo mwenna mbalangirako omukisa guno gutambule nammwe gubayambe mu byonna kuba Yesu Kristo mukama waffe mukama abeere nammwe katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne muntu omukisa gubakuume gusigale nammwe emirembe n'emirembe amiina musibe bulungi amweraba St. Benedict Nasaran Primary School Mukono Nama ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abava ewaka bakkirizibwa okuwandiisa abaana okuva ku dekeya paka ku P7 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo tukubire ku simu ezo wammanga Father Chibi toyanza nnyo essaala eyo etutuuseko bulungi nnyo nnyini ddala lwaki nedda njagala mberekereze tusinkane olunaku olw'enkya mweraba tukambalekere emboozi eza boda tubagala